Sebo nnyo mukwano gwange andaba era mpuliriza. Nsanyuse nnyo nate mu kiseera kino okuba Katonda azzeemu kutuwa omukisa okusinkana mu by'okuyiga byaffe bye nagamba ku mulundi gulinze byenjagala ennyo ate byenzikiririzaamu olw'ensonga nti mbadde mbitambuliramu nabiyiga mbitambuliddemu ndabye enjawulo gye bikola n'engeri gye bikyusizaamu obulamu bwange era nga nzikiriza nti birina obusobozi n'amaanyi gonna okukyusa n'okuyamba omuntu omulala yenna aba afunye omukisa ogw'okubiyiga era yemu ku nsonga lwaki tubiteekateeka mu ngeri efaanana bw'etyo okusobola okubikutuusaako naawe oganyulwenga naffe bwe twaganyulwa okuva mu byo. Nze SSEMATA David ndi musomesa mutendeke ate nno ninjikutte okumala akaseera kawanvu. Nzijukira edda nakola degree yange esooka mu busomesa okuva Makerere University kati emyaka 24 egiise. Mu kiseera ekyo Katonda ampadde omukisa okusomesaako mu primary ne mu secondary naye kaakano emyaka bwe genda Katonda ampa omukisa okuba nga nze omu ku batandisi b'abuwanguzi Nursery and Primary School Enaakowadde Ebbira Lubanyi ate era mu kifo eky'Enaakowadde Ebbira Katonda atuwa omukisa omulala okutandikawo Bbira ECD Caregivers Training Center. Primary yaffe eviira ddala ku baby class paka ku primary 7 n'aba P7 batuulira ddala bulungi ate ne bayita. Ate mu college oba mu training center yaffe tutendeka abasomesa mu nursery okuva ku baby class paka ku primary 3. Kaakano tufunye omukisa tubatendeka ku level eya certificate neya diploma ate abayizi bewaffe bakola ebibuuzo bya Makerere University era yebawa amabaluwa gaabwe. Manyi nga waliyo omuntu eyandyagadde okuwuliziganyako nange oluvannyuma lw'okuyita mu bigambo bino ng'ayinza okuba n'ebibuuzo oba n'ekintu ekirala kyonna ekimusiiwa kubanga era nabiri bye nasooka nfunyemu ebibuuzo bingi. Kale yandyagadde okukola bw'atyo kankuwa ennamba zange ez'essimu. Ennamba esooka eri 07772 31 36 19. So nga ate n'ennamba y'essimu ey'okubiri eri 0703 57 87 67. Ku luli nakola ennyanjula gyenzikiriza nti yanoga bulungi. Ne mbategeeza nti tujja kugenda mpola mpola kubanga tewali atugoba. Ekigendero ekikulu tutegeere ate tuyige ate nga bwe tuteeka ne mu nkola olw'okusobola okufuna results oba ebiva mu ekyo kye tuba tuyize. Ku mulundi guno njagadde tusimbule tugende ddala mu maaso nga tutandika ekyokuyiga kyaffe ekiyitibwa self discovery oba okwezuula. Njagala okwogera gy'oli ssebo oba nnyabo ku nsonga eno ey'okwezuula. Mu nsi muno tutambula olugendo era ntuyitamu olugendo lwaffe okuva kuzaalibwa paka buli omu kufe lwassa omukka ogw'enkomerero. Naye wakati awo waliwo ekintu ekikulu ekirwanirwa ate nga ffenna kye tuluubirira okutuukako ekiyitibwa obuwanguzi oba success. Naye omuntu yenna okusobola okutuuka ku buwanguzi bulina ennyingo ez'enjawulo era erimu ku makowe ag'amaanyi ennyo mu kutuuka ku buwanguzi. Yennukuta esookera ddala mu kigambo success eyitibwa S eyimirirawo olw'ebintu ebikulu bibiri. Ekisooka omuntu yenna anaatuuka ku buwanguzi yeetaaga to set eyimirirawo for setting worthwhile goals in life. Omuntu asaana okubeera n'ebiruubirirwa oba ebigendererwa ebyessimba. Ate okujjako ekigambo ekyo era S esooka mu kigambo success eyimirirawo olw'ebigambo bino ebiddirira. S is self discovery. Self discovery kitegeeza nti omuntu ateekwa okwezuula. Okwezuula kigazi, mu butuufu kibanga kwevumbula ne weemanya ne weetegeera gwani. Waliwo ku muntu ebintu ebyangu okutegeera gamba nga gender. Omuntu n'amanya mangu nti ndi mukazi
oba ndi musajja. Naye okujjako ekyo ate mu muntu walimu elements endala ezigwana okuzuulibwa. Elements ezo nga zigenze ziweraawerako. Singa ekigambo okwezuula tekibaawo, waliwo obuzibu bunene nnyo. Era njagala kubategeeza nti mu fomula y'okutuuka ku buwanguzi tugitandika n'ebigambo ebikulu bisatu. Ekisooka bakiyita B, ekyokubiri ddu, n'ekyokusatu have. Ekisooka beera, ekyokubiri kola, n'ekyokusatu funa. Kakano ekigambo kubeera kikyoli na kikye tuli kitwagala okusooka okusimbako essira okuzuula oba okuvumbula bwe tunaaba tuneetegeera tusobole okugenda mu maaso. Omuntu yenna atategedde kyali asobola okwebuzaabuza okubeera ekintu ekirala kyonna oba okubeera kyatali. Naye bw'otegeera kikyoli lw'otegeera n'omuwendo gwo. Omuntu yenna ategeera ebigambo bino byenjogera wa muwendo nnyo mu maaso ga Katonda, mu maaso ge, mu maaso g'abalala, n'okubeera kwe ku nsi kuno kintu kya muwendo nnyo kubanga Katonda yamutonda olw'ensonga. Buli muntu kya muwendo kubanga ayina ensi eno kyateekwa okugiwa era ekyo kye kyamutonza. Kakati bw'aba teyeezudde n'okukizuula tuba tufiiriddwa. Mu butuufu omuntu okubanga wa muwendo, omuwendo gwe gubula singa teyeezudde. Kigambibwa nti ekikomo kiyitibwa diamond, ekyuma kale kiyitibwa diamond, naye katugambe kale nti gold oba zaabu. Zaabu ne bw'abanga alabika bubi ng'ali awo mumenyefumenyefu abeera n'omuwendo. Ate omuwendo gwa zaabu alabika obubi gusingira wala omuwendo gwa bulooka enjuki. Olwekyo kitegeeza nti omuntu yenna alina omuwendo. Ayinza n'okuba nga ali awo nga tumulabanga luyongoyongo, kasajjasajja, kakazikazi, yasoma oba teyasoma, ayina by'ayina oba tayina, naye bw'azuula omuwendo gwakizuula nti omuwendo gwali mu ye ate munene nnyo. Ssebo n'ennyabo kankutegeeze, oli kintu kya muwendo ky'osaana okuzuula kubanga ekyo muwendo oguli mu ggwe ate gusobola kusiikirizibwa maanyi gonna. Omuntu w'omuwendo abeeranga butto. Butto tasobola kuzibiikirizibwa mazzi n'abeera wansi waago, ateekwa buteekwa okuvaayo n'ajja ku ngulu. Kaakano omuntu yenna eyeezudde bw'amala okwezuula takkirizibwa kubikkibwako mbeera yonna, asobolera ddala okuvaayo. Era bw'aba avuddeyo n'ayolesa kikyali n'abaako by'akola, olw'ensi n'erega ku buwoomi bwe. Munsonyiweko. Omuntu ateezudde oluusi abulira mu banne. Naye ssebo bannyabo kankutegeeze, oli kintu kya muwendo ku nsi kuno. You are special and unique. Era ku nsi kuno gwe oliko gwe wekka. Gwe toliimu bantu balala, tofaanana bantu balala, era singa toliiwo tewali asobola kubeera mu kifo kyo. Mu ggwe Katonda yatonderamu amagezi ag'ebuziba nga kyekyobugagga ekikusike. Oyinza okuba nga okimanyi oba nga tokimanyi, naye waliwo ky'oli. Lekeraawo okulowooza nti tewali ky'oli. Ekyamazima kiri nti ssebo oba nnyabo, andaba oba mpuliriza, olinga ekirombe, ate nga kirombe kya ggolodda. Olinga ekirombe ojjudde ebyobugagga. Bw'onooba weezudde, ebyobugagga ebyo kijja kwanguyira okubiraba, okubivumbula, n'okubikozesa, olyoke olege ku bulungi bw'okubeera ku nsi nga weetegeera. Lwaki twogera kwezuula? Ebintu bingi eby'omuwendo tebimala gatuukekako oba okulabibwa kubanga biba bikekeddwa obutonde bwe butyo bwakola. Mu kinyonyi ekimu musobola okuvaamu ebinyonyi bingi nnyo kubanga era mwebiri. Ekintu tekitegeereka bulungi, naye katugambe nti mu nsigo muvaamu ekimera n'ebimera ebirala bingi nnyo. So nga mu buli nte mulimu eggana ly'ente.
sente emu bweti naye mulimu eggana ly'ente. Ogwanira nnyo okwezuula. Mu kwezuula tugenda kulaba aspects ez'enjawulo omuntu z'ateekwa okuzuula. Gamba nga oteekwa okuzuula obusobozi bwo, so nga ate era oteekwa n'okuzuula obunafu bwo, oteekwa okuzuula w'oyimidde mu byenfuna, oteekwa okuzuula ebikwata ku bulamu bwo, oteekwa okuzuula ebikutiisatiisa, ate oteekwa okuzuula n'emikisa egikwetoolodde olyoka ogende mu maaso. Naye njagala kino kitegeere nti buli omu ku ffe yatondebwa era yazaalibwa mu lutalo kakuusi olw'okubeera obulungi oba olutalo lw'ebyenfuna. Olutalo luno lugenda mu maaso era nga luyinda, naye mu lutalo olufaanana bw'oti oluyinda, njagadde ssebo oba nnyabo otegeere bino nti your army is you. Gwe eggye eryo tolinaayo muntu mulala yenna ku nsi agenda kulwanira lutalo lwa byanfuna oba lwakubeerawo naddala ng'oli bulungi. Gw'ovunaanyizibwa okulwana olutalo luno, naye ng'eggye eryo ye ggwe. Kaakano toyinza kulwana lutalo n'oluwangula nga tozudde ki eggye eryo kye liri, tekisobokera ddala. Naye bw'omala okkizuula osobola okugenda mu maaso. Mu nsi muno ng'obeerako waliwo Katonda bye yakutondera okubeera. Muggwe mulimu obusobozi, ate nga n'obusobozi bulina we bwewunzikidde, bulina gye bukuvuga bukutwala, nga waliwo ky'oteekwa okubeera. Kaakano oteekwa okumanya gw'oli ki. Buli kinyonyi ky'olaba ku nsi, naddala ebyo ebibuuka byatondebwa nga byakubuuka, so nga ekyennyanja kyatondebwa nga kirimu obusobozi obuwuga. Ate apo yo yatondebwa nga kibala. Kakati ekyo byo kye biri, naye gw'oli ki? Watondebwa kubeera ki? Watondebwa kubeera ani? Ekimu ku bibuuzo ebinene ennyo oba ebikulu by'oteekwa okwebuuza nga tusima omusingi ogw'ekigambo okwezuula, kye kibuuzo ekigamba nti lwaki najja ku nsi? Lwaki nazaalibwa? Lwaki natondebwa? Ku nsi kuno mbeererawo ki? Wano wendi ku nsi nkolawo ki? Abantu abateezudde obusobozi bwabwe babukweka mu byafaayo byabwe in their past, bwe batyo ne babula. Njagala weebuuza ebibuuzo bino nti naanudde obulamu bwange okunaanuula okumanyi, onaanudde obulamu bwo okutuuka ku kigera ekisembayo? Njagala era weebuuze, nkozesezza obusobozi bwange n'ebitone byange, talanta zange okutuukira ddala we zikoma? Era weebuuze nti okunaanuuka kw'obusobozi bwange kulina ekkomo? Ekyamazima kiri nti okunaanuuka, elasticity oba responsiveness, elasticity, njagala kanyweza, okunaanuuka kw'obusobozi bw'omwana w'omuntu tekuliiko kkomo. Tewali ngeri yonna esobola kukuziyiza ssebo oba nnyabo ng'omaze okutegeera kikyoli era n'osalawo okukituukiriza. Ekyamazima tugamba nti bw'otuuka ku ddaala eryo, only the sky is the limit. Ekiyinza okuziyiza kyokka oba woyinza okukoma kwe kutumbiira ennyo ey'omubiri. Ekyo nno kiyinza okutegeereka ng'okigeraageranyiza ku kigambo Mukama waffe kye yayogera mu lubereberye nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, bazaale baale, bajjuze ensi bagirye. Bw'olaba ensi Katonda gye yatuwa ngazi, eriko okulya wano we tuli, eriko okulya mu ttaka, mu mazzi, eriko n'okulya mu bbanga. By the way, singa oli wakuzimba, weebuuze wabadde okuzimbako mu bbanga, ogiridde ekimala? Ensi ekyali nnene nnyo. Ssebo oba nnyabo mu lugendo luno olw'okwezuula era nga tusima omusingi ogw'ekyokuyiga kino, njagala kino kinywere mu bwongo bwo nti watondebwa mu ngeri ya njawulo. You are an original. Oli kintu ekiri original, ekyo kati kyafuuka kya lulimi Luganda. But many people admire to live as photocopies. Naye ekyennyamiza, ate abantu Katonda be yatonda nga bali original,
baagala nnyo okubeera ku nsi nga bali duplicates oba nga bookyemu nga bali bikyupuli. Zuula ekyo ky'oli ekiri origino olyoke oyinza okubeera n'obulamu obunywedde ate nga butuukiridde. Leka nkutegeeze, embeera mw'oli ezikwetoolodde okumala akabanga ziyinza n'okuba nga zaakwonoona. Kaakati mu kwonoona ziyinza n'okuba nga zaakunafuya kubanga mbaddemu ebigambo n'amaloboozi ag'enjawulo mu mbeera ezo agakunafuya, agakuzza emabega. Bw'osalawo okugondera embeera ezikwetoolodde mu Lungereza kye tuyita conforming to the norm, n'ogamba abaawano balya bwe bati, beebaka bwe bati, bambala bwe bati, means of transport ze zino, sigenda kusingawo. Singa buli muntu yenna mu nsi muno yakolanga n'okugoberera ebyo ebyavumbulwa n'ebyakolebwa kyokka, twandibadde tetulina inventions, twandibadde tulina buvumbuzi bujja, twandibadde tulina kampuni mpya. Kakano bw'obanga wazaalibwanga kampani, wazaalibwanga gavumenti, oli ddwaliro, oli supermarket, oli ssomero, oli faamu. Bw'oteezuule ekika ekyo ekya faamu ekiki ekiri origino ekiri unique, ekyo ekyesimba nga kyo wekka, tekigenda kuvaayo, tetugenda kukiraba era tetujja kukitegeera. Abantu abakyusa ensi be tuyita world changers tebasobola kubeerawo singa buli muntu asalawo okufaanana munne n'okulowooza ng'abalala balowooza nga tewali kipya kyagenda kuteekawo. Omulimu gwo ogusinga okubeera omukulu ng'obeera ku nsi kuno kwe kubuuza ki ky'oli ate n'ogenda mu maaso okuzuulira ddala ky'oli mu bulamu bwo. Self discovery oba ekyokuyiga kino ekikwata ku kwezuula, ssomo erigwanidde buli muntu okusoma oba buli muntu okukola. Eno koosi ddala gye weetaaga okusobola okubeera n'obulamu obuli successful oba obutuuse ku bigendererwa oba ebiruubirirwa byo. Naye baabuwa ekyennyamiza kye kino ti abantu baffe bangi mu bulamu bw'ensi eno bambi tebazuula busobozi bwabwe. Abantu bangi nnyo si bamativu kubanga ku busobozi bwabwe bakozesaako akatundu katono ddala, era kyova olaba bakoowu n'okwetama beetamiddwa obulamu bwabwe, beetamiddwa bye bakola, beetamiddwa n'ebyafaayo byabwe. Kaakati bali mu kavuyo ak'okusaanawo kubanga tebasobodde kuzuula kipya. Mu butuufu bw'otandika okuzuula naddala n'ozuulayo ekintu ekipya n'amaanyi gakweyongera. Ffe abamu tugenze tukula nga bw'oyingira emyaka 5 oba ofuuse muntu mukulu ddala, naye mu myaka gino ogituukidde wano tugenda tweyubula, tugenda tukyusa ne byetukola tugenda tubitereeza. Kyenzudde kye kino naddala ffe abakola mu by'amasomero, bw'obeera n'essomero ne libeera awo omwaka gumu 2, 3, 4, 5, naye ate bw'olikyusa n'olitwala ku ddaala eddala naawe ogulira amaanyi n'embavu. Kaakano ekyo nno ge makulu agali mu kigambo okwezuula. Ssebo oba nnyabo ayiga ebigambo bino, njagala kutegeeza ebigambo bino nti wa a brand new product, oli kintu kipya betukutuku. Yensonga lwaki wazaalibwa. Singa Mukama yali agenda kutonda muntu mukadde tewandizaaliddwa kubanga abakadde baaliwo era baali bamala. Naye ekyazaaza ggwe kyekyo ekyenjawulo Katonda kyeyateeka mu ggwe ekitabangawo era ekitalibaawo oluvannyuma lwo kubanga ggwe ye ggwe Katonda yakutonda oli omu era obeerawo ekiseera kyekimu. Singa wali sisitemu ya music okusobola okuvaamu amaloboozi amaseeneekerevu, wandibadde ne waya, wandibadde n'amapeesa, wandibadde n'emizindaalo era wandibadde ne bode, oba ebyo byonna ebikusobozesa okukola ekyo ekikolebwa music system. Kaakati no toli music system naye oli person system, oli muntu wakolebwa era n'otondebwa mu ngeri eyeewuunyisa. Zabuli ey'Ekikumi-mu-asatu-mu-omwenda bw'ova ku lunyolo 14 okukkira wansi agamba nti naakwebazanga
kubanga okukolebwa kwa ntiisa kwa kitalo. N'ekyo emmeeme yange ekimanyidde ddala. Omuntu yenna yatondebwa nga wa ntiisa era nga wa kitalo. Ate ng'alina n'ekigendererwa lwaki yatondebwa. Eryato eritambuza abantu ku nnyanja lyakolebwa kukola ekyo. Bwe libeera ku lubalama lw'ennyanja liyinza okuba nga ddala liri seefu, terigenda kubbira kukubwa jjengo lyonna, naye okubeera ku lubalama lw'ennyanja si kye kyalitonza. Mwannyinaze oba muganda wange, amayengo g'ensi gayinza okuba nga manene, nga gandasi, nga g'amaanyi ddala, naye watondebwa kugawugamu era n'obusobozi obulina, era bw'onokkiriza okukola ekyo ate ojja kugayitamu. Nakugambye nti watondebwa wekka. Kyamazima kiri nti singa tewazaalibwa ku nsi tewandibaddewo muntu yenna azaalibwa mu kifo kyo. Era leka nkutegeeze, singa tewalinnya kigere ekyo ku nsi tewandibadde mulala yenna akirinnyako, kubanga ekikyo kikyo era ggwe ye ggwe. Katonda yakutuma ku nsi kuno ne mission eyo. Kankulabule, bw'otavaayo kwezuula n'okukola by'osaanidde okukola nga ggwe segundi oba nagundi, ojja kumala ekiseera kyonna ky'osigaza ku nsi ng'okola eby'abalala bye bakola, bye bagunjizzaawo oba bye batandiseewo. Bwe kiba bwe kityo, bw'otambula ng'olinnya mu bigere by'abo abaakusooka okutambula, tolireka kigere ekyo ku nsi, kubanga ekigere ekyo kiteekwa buteekwa okubulira mu bigere by'abali, kubanga bali be balinnya ku nsi so si ggwe. Lekeraawo okukopperera abalala, funayo akaseera ak'okwefumiitiriza, obuuze ddala ggwe kikyoli era lwaki oli wano, era oyinza kukola ki okugirayo ddala ekyo kyoli. Tewali muntu gwobeererawo ku nsi. Mu Lungereza tugamba nti you are not living yourself for anybody. Ku nsi kuno tobeererawo muntu yenna, era tewali muntu akubeerera ku nsi. If you represent anybody, you represent yourself. Bw'obanga olina omuntu yenna ku nsi kuno gw'okiikirira, era okiikirira ggwe weekiikirira. N'olw'ensonga eyo saayo ebirowoozo era omalirire kubaako ky'oyiga n'okwezuula. Buli katikitiki konna n'olunaku lwonna omuntu lw'amala ku nsi, oba mwezi oba mwaka oba myaka 10, osaana ku nsi kuno okubanga ovaamu obusobozi Katonda bwe yakutonderamu okutuusa lw'oliggwamu. Naye bw'obanga tomanyi busobozi bwonna kikyoli era tewali kyogenda kuvaamu, ojja kubeerako bubeezi ku nsi era bw'otyo bw'oli. Kankulabule, ku nsi kw'oli olimu abantu basatu beddu. Olimu omuntu abantu gwe balowooza nti ekyo ky'oli, ate ne mubeeramu omuntu naawe gw'olowooza nti gw'oli, ate ne mubeeramu omuntu ddala oyo gw'oli. Kaakati abo abasatu bayinza okubuzaabuzibwa, naawe kennyini osobola okubabuzaabuza ekiseera kyonna ky'onoomala nga teweezudde. Naye bwe weezuula beppa, wabaawo tewakyaliwo ggwe kubeera muntu bantu gwe balowooza gw'oli, naawe kubeera oyo gw'olowooza nti gw'oli, naye ddala obeerera ddala oyo gw'ogira ki gw'oli. Weetaaga okubeera ku nsi kuno n'obulamu bwo nga bujjuvu era nga okoze byonna by'ogwana okubeera. Tobeera ku nsi ng'abalala. Don't live like others. You don't resemble any. Toyina ku nsi gw'ofaanana. Weefaanana wekka, weebeererawo wekka, era ggwe ku nsi kuno oliwo wekka. Olunaku lwe wazaalibwa okumanya weefaanana wekka, bwe wazaalibwa ku olwo gwe wekka eyali akaaba. Bwe baali bakuzazisaawo, bamaama bonna abaali bakwetoolodde baali basanyufu. Akanotingire ddala nti ku nsi wajja bwopu, ne lwe wazaalibwa wali okola birala nga n'abalala bonna bakola birala. Gwe wekka yali akaaba, abalala bonna abakwetoolodde baali basanyufu. Leka nkulabule lw'onoofa
abalala bonna bajja kubanga baleekaana